tudde ku kino gy'obaolaga sigamba kuli kugira n'olemerawo. I am thank you very much. Kale tugendeko ewa Zari yaweereza omukugu gw'ebbaluwa ng'akyawa munywanyi we Shakib. Laga limwe tukitadde bane tugasigala nga tukolagana mu birala naye by'omukwano buli omu ayagaliza munne bulamu bulungi bwereere. Omukwano kye ki bannange? Omukwano kye ki? Kakati waliwo abantu abalina obulamu obw'amalala. Zari bw'ogenda okumutematema entambula ye era si yali awo nti abadde awangaza abasajja. Onfuna bulungi? Zari muntu wa kulya kasente. Kasita akujjamu akukwata n'akujjamu kontenti agataalaba ssawa ne taata we tegenda kukujjamu kontenti malumu okukamulamu ogwemu nkusuule. Ne maama yamutaddemu. Abasajja buli lw'owasibwa gw'omusajja mpuliriza buli lw'okkiriza okuwasibwa kkiriza biba bigenda okutuukako. N'oyingira mu bufumbo obutukuvu. Kasita oyingira mu bufumbo obutukuvu nga bwe mwalaba ku MC Kapale nga bwe muzze mulaba ku basereebu abawasibwa abatalina busobozi kubanga natural omusajja gw'olina okuwasa. Omukazi nabo abeera mugagga atya. Onfuna bulungi? Lwakuba guno omulembe gwonoonese. Kaakati essaawa zino nze nina ekirowoozo nti bakyali mu sitaandi. Ebitundu 5 esobola okubeera sitaandi ate ebitundu 5 bisobola okubeera ebituufu. Kaakati Zari essaawa zino kisoboka babanga yamugobye nga bye bituufu ddala. Ani oyo bamuyita Shakibu. Omuvubuka no mbadde mwagala alina discipline bambi. Mbadde alina discipline ate abeera full tamanyiira. Abadde mu bufumbo obutukuvu naye nga takola malala nga talabika n'amateeka abadde agakwata bulungi. Kakati bagamba tribe towasanga omukazi omusoga nga teweesobola bulungi. Tebafa nnyo ku ssente naye olina okuba nga olina omukko ku energy. Amaanyi. Ofuna bulungi naye kati waliyo abakazi abamu kiriza bagana nga bakowa mangu. Obufumbo Shakibu amaze mu bbanga ki? Myaka kiweze. Myaka 5. Tebazadde. Musajja afumba abadde mufumbo. Oli yawasa. Bangi? Nti ye yawasa. Ani awasa? Shakibu yawasa Zari. Yamwasiza mu maka. Era babuuza Zari omusajja omukkiriza nti ye. Shakibu halwanyinyi bufumbo kumanya myaka 5. Temutoka. Shakibu akoze ki? Shakibu obufumbo abadde ayina embavu. Abadde atwaziza. Wabayo omukazi oyo ebbali ayagala Shakibu osobola muwa magezi ki? Musajja mugumu mufumbi. Kati abayino bwana Shakibu ekisooka musajja munyirivu. Afaanana bulungi. Ebyo mu kisenge sibimanyi kuba sibeerangayo. Ofuna bulungi? Kubanga boonyirira otya nga wakati wali oba you are wasting your time. Naye abasajja abakazi abamulinze nga balina ku ssente. Ofuna bulungi? Nze ndowooza bekibanga gwe mulimu Mukama gwe yamukwasa ogw'okubeeranga mu bufumbo buno bwe buba buganye ogezaako abalala. Kiri mugambye eki? Mukwano gwange Shakibu ekibanga nokugamba ebitundu 50% abasobola okuba nga baawukanye 50% omanyi Zari y'omu ku bantu abaagala nnyo okutraininga. Kituufu. Baba nga yasobola okwawukana n'empologoma ya Africa oba East Africa Diamond nga mwinamu n'abaana. Ono abadde amwinamu omwana? Nedda. Ono amwanguyidde. Kaakati olaba yawukana n'empologoma ya East Africa Diamond. Ate onakoze ki? Omukutu gubadde gutya gunaate. Ono amwanguyidde? Omukutu gubadde gutya. Kyenjala okugamba ono Zari bekiba ndala kituufu nga yawukanye ne Shakibu amuwoomedde nnyo kubanga talina mukululo. Tusa Tereza olulimi. Tereza olulimi. Ngambye ndi. Oyina byogedde wansiza. Sorry munsonyi bwembanga mansiza entuufu. Omukulu Shakibu babanga yawukanye ne Zari nga bye bituufu. Kiba kitegeeza nti ate Zari ayanguyiddwa nnyo afunye obwangu kubanga tagenda kubaako na kintu okuggyako ng'emirimu gibadde gitambula bulungi mu kisaawe Namboole. Manyi osobola okubeera awo ng'olina omuntu naye ng'ate bw'obanga oyagala okugguka ate omala kukuba bufaananyi obw'emabega okusobola okugguka. Ekyo ndowooza kyekyobugagga kyayinza okuba ng'alese wa Zari. Ofuna bulungi? Naye bw'aba nga takirina
agenda mugattako mangu nnyo. Naye omukazi kasita yawukana n'omusajja ng'abadde ayina omwana anti omwana yambuuzako lumu katono nfe omwana nga wokubiri yambuuza taata maama aluwa nenegerera mu nnyumba nenkabira olunaku lulamba ennaku nennuma ng'ate siina teekateeka nokabula kulamba andiza omukwano gwe nina ku mwana gugeraageranya omukwano gwe nina ku baganda bange n'abaana bange gugeraageranya ku bakadde bange kati omwana nalekera ku makya n'akubuuza taata maama aliwa mbadde nkugamba dokita omukulu ku Kafulu Boxer Shakibu ekibanga kituufu yayawukanye ne Zali alina okuba nga olwedde yafunye eddagwa zaawo kuba ebiseera ebisinga abakazi babeera ne basipeya ttaya Kazibu Kapa alina ekigambo kyayogera nti omusajja atali mwenzi yenkanankana n'omukazi yeetunda. Omusajja atali mwenzi ati lwaki anti omusajja abeerawo n'essimu ngirimu abakazi 5 mu 2 atali mwenzi omusajja omusajja atali mwenzi yenkanankana n'omukazi yeetunda ati yanga si mwenzi anti abasajja kale mbe tokimanyi omusajja abeera n'abakazi bangi naye nga katono nnyo naye nga tosobola kumutegeera era omusajja atali mwenzi nabaga omusajja oyo si mwenzi aba n'abakazi ekitono ennyo 100 kati mbadde nkugamba kati Zali waagenze okugira waani Dr. Shakibu Boxer alina okuba nga aliidinga apendinga babaddewo kati mwagenda okutoola ofuna bulungi naye tumwagaliza bwana Shakibu owangadde egyo emyaka 5 tegibadde myangu okubanga owangadde ne Zali mukazi mulungi alina ssente afaanana bulungi naye chances zikyaliwo bwana katono nnyo Dr. Shakibu Boxer omuvubuka oyo mwagala nnyo alina discipline omuvubuka akyalabika bulungi abakyala abalina ku ssente abeefaananyiriza Zali n'okumusinga bamulinze okumulya ng'akatogo ka muwogo. Launch tugende mu launch ya Kazibwe Kapo. Kazibwe Kapo omanyi eguuni nga biri entertainment ebivulu tulina bingi ebiri mu ggwanga tulina Black Woman alina ekivulu ku Africana Jasmine gyali Jasmine naku zino yateera atambula bulungi collabos zitambula bulungi Black Woman Jasmine table nzanja katonda banantuusaayo nga ninamu kasente nja kugulako table nze siringa bana abasuubiza empewo nkuguze table nze ebyange bibeera open I like music I'm music tugende Kazibwe Kapo onfuna bulungi tulinayo concert ya mwana mulenzi ne Chris Evans Kawesi alinayo concert nganya December naye yawanise onfuna bulungi ali wali ku front page koro lunaku Jose Chameleone sauti ya Sabo sauti olunaku lwerumu alinayo nya December bempulira olunaku lwerumu Jose Chameleone naye gyali erugogo onfuna bulungi Jose Chameleone nga nya alinayo concert ne Chris Evans concert zaabe Chris Evans Jose Chameleone nga zikwatagana nnyo awanise onaawulira front page Jose Chameleone kololo mpulira big event my vice president big event yagenda mbyafu yateeka concert stage negwa bagamba yali mu Jose Chameleone sauti ya Simba koro ngenda kubeera